omusajja yali eyampuliriza. Bw'oba nga tokera nko ku makya omuwala n'akuteeka mu muudu. Mu butuufu n'akwemoolerako, n'akukwatirira n'akucamula bulungi nnyo. N'amala n'atambula n'agenda n'akulekaawo nga oyimye bulungi ng'omukira gwereeze. Tomanyi kintu kye ŋŋenda kugamba kye kitegeeza. Abasajja abasinga mukkiriza nti abakazi oba tuli biki simanyi. Okkiriza nti gwe omukazi ne bw'omugiramu gundi eddakiika 2-3 n'ogwa wali ne weebaka yamanyi gwe kasita obeera ng'omaze. Ate aba ne mulowooza nti bw'ompa ssente kisobola okuggyawo ky'oba okoze. Lya wange omulungi, ensonga z'omu kisenge tezigulwa ssente. Singa zaali zigulwa ssente, singa ekyo kyangu nnyo. Ky'ova olaba nti osobola okusanga omukyala w'omugagga ng'akwata ssente z'omugagga n'agenda n'afuna akavubuka ke n'akateekamu ssente z'omugagga nga ko omulimu gwe kakola gwa kumusanyusa mu kitanda. Tewali kintu kimalako mukazi mirembe mu maka nga kubeera ng'okimanyi nti nnina omusajja era ndi mufumbo, naye ng'okimanyi nti obulamu bwo bwonna bw'ogenda okumala mu bufumbo obwo tolifuna ssanyu lya kisenge. Nze simanyi kiri ku basajja. Omukazi ne bw'agezaako kulaga ky'ayagala, munnange toyagala kukyusaamu. Omukazi ne bw'akugamba munaye tunyonye ku ddagala, munnange toyagalira ddala. Nga si byangu omukazi okuyimirirawo. Nga si byangu omukazi okugamba nti kale kaŋŋume mbeere mu maka agatunula bwe gati. Olaba bayenda ku abo abeesobola, naye ate ggwe ateesobola. Buli bw'onaafokasinga ennyo ku ssente ne weerabira nti olina okusanyusa omukyala, lya wange omulungi, mukazi wo bajja mmukukanikira. Nze soogedde na ku ntikko, kubanga ku ntikko naawe osobola ogyetuusaako. Naye njogera ku musajja amala amangu eddakiika 2, eddakiika 3 bannange nga ziruma. In fact oba wakatandika okuntakulakulako bw'oti nga mpulira obuwoomi bwakajja bwe buti ng'olyoka oŋŋamba nti kati nze mmaze. Basajja mwerabirire. Ku ddagala lino erijjudde wano senga ffe lyasomesa buli lunaku. Home remedies, techniques. N'ebyo byonna ne bibalema okugamba nti kankoleko kano oba kankoleko kali. Gwe n'obeeraawo tomanyi kuweeweeta. Kyokka ne bw'onnyingira omala ddakiika emu n'omala. Kale kwegamba nga ne kyentunuulira ogamba nti okay let me hold on to this. Sikiraba. Nga tekiriiwo. Ng'omukazi yeenoonya bwenoonyi buli wamu akwata eno akwata eri yeekwata ku bisagazi talabawo waba agenda. Naye ng'ali naawe mu mukwano ng'ate akwagala ddala abakazi tuli bazira. Anyways, mugamba muti abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 kansubire muli bulungi. Byonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Baddiya bange abalungi. So, back to business. Mbadde mbagamba abasajja baffe bannange munoonye ku ddagala. Tekirina kye kigenda kuggyako oba okedde ku makya n'ofuna eddagala n'otandika okwejjanjaba ne weerabirira. Omusajja n'otamuleka, omukazi n'otamulekera nga nnyonta, bannange ennyonta y'omukwano ng'eruma. Ennyonta ya laavu ng'eruma. Omusajja gwe baali bakikozeeko yakitegeera. Gwe batakikolangako takitegeera kubanga ye agiraagiramu eddakiika 2 ne yeemalira. Naye gwe omanyi omuntu okulekaawo ng'oweereeza bulungi. Agamba munnange ensonyiwa sisobola kubeera nga nkiggusa n'agenda. In fact, bw'osanga omusajja omukambwe olwo mwawukana. Oba omukoze bubi nnyo. Kati nga gwe bw'owulira nti baba bakoze bubi nnyo. Kati nno ne ku mukazi bwe gutwe gubeera. Nange bwentyo bwe nniza okuwulira ne mpulira nti onkoze bubi nnyo nga gye nkomeza. Lwaki? Kubanga ekituufu kiri nti oba onkoze bubi. So ddiya wange omulungi omwagalwa, njagala okitegeerera okimanyi. Bw'oba oyagala okubeerako by'otuukako mu nsi muno, naddala ku nsonga z'omukwano, tereeza ekisenge kyo at all costs. Kola ki? Tereeza ekisenge kyo. Okubeera ng'onfuna, era osobola okubeera ng'ofuna omukwano ogujjudde, osobola okubeera ng'oweebwa ekitiibwa, osobola okubeera ng'omukyala wo akwenyumiririzaamu. Banaye munoonye ku ddagala mukole ku exercise. Abamu oluusi weetaaga na ka exercise just nga teweetaaga na ddagala. Yimuka ku makya agenda okajjuze bannange olweggulo bw'okomawo otambulamu omubiri gumanyiire. Naye mmwe mumanyi kye kitegeeza omuntu okumalira mu bigere. Omuntu okumalira mu bisambi nga n'okuyingira tayingidde. Oba n'ayingira n'agira bw'ati nga waakakyamuka n'azikira. N'oddamu n'ogikoleza n'egaana. Bannange olinza okuwulira obusungu.
kitwale ng'omuntu agenda ku mukolo naye ng'omukolo gw'ogendako either bagenda ku promotinga nga kale nga gulina nnyo amakulu emmotoka n'efa kyokka nga tewali na katakisi kakutwalako awo. Essaawa oyo oba osobola okukafuna okalinnya kati bwe gutyo bwe gubeera nti bw'okera ku makya emmotoka y'omusajja wo n'efa osobola ofuna akuwa lifuti n'ogenda kubanga kisinziira gy'olaga oba oli mu bwetaavu bwenkana ki n'ogamba leka ŋŋende. So temusindiikiriza bakazi bammwe kwenda. Nze nkimanyi nti abakazi benda ne woba omuwadde ki ne woba omuwadde ki naye oluusi mwe mugamba ne woba omuwadde ki ne woba omuwadde ki kubanga omuwa ssente iPhone latest eriko gy'omugulira emmotoka yeevuga oyiwa mu full tanka upkeep omuwa ayagala shopping n'omuwaayo obubiri agende agule ku ngoye kale bambi ng'omufaako simanya am taking girls out n'omuwaayo 5 oba akakadde agende asanyuse mikwano gye naye nga bwe kituuka mu kitanda nga bannange yandigumye naye ng'ekitanda tekiggwa ng'ekitanda kimalamu amaanyi kyokka oli awo owoza nze bannange nze era nze senge era nze bannange nze sigenda kukola ssente simanya nga ttako n'okubeera nga njagala omukazi simanya nga omukazi mukolera biki kale zikola omuwe ojja kudda ng'okaaba nti nze mba mbalinze funa eddagala fumba nywa tewali kyogenda kuba ogenda sigala ng'olinganga bw'oli atamanyi ddagala lyange osobola okukebera kusenga Phase 256 YouTube channel situunda nsomesa lisomesa kweriryoko lingi kuliko home remedies zosobola okwegattira ne weetereza n'onywako it is okay you will be fine. Kwata katungulu chumu mu crushing teekamu gundi amata biterekawo for 10 minutes bw'omala nywa bigogole ku misuwa egyo mugende ne mufuna amasavu muli ebintu bya butto bye mutalina kulya mulaba abasajja b'omukyalo omusajja w'omukyalo asobola okukwatira ku mukyala abo abantu babeera n'abakazi 3 4 5 nga bonna bali awo nga te bonna abakyakyankaca nga tewaliwo yeemulugunya nti bannange nze bandeka bbali lwaki because of the foods they eat yeerira miwogo kawunga ka mwogo kawunga kijanjaalo lwapa akyusizzaamu bwe papa agenda kulya muceere ate nga nagwo oluusi boiro n'aliirako enkoko ng'amaze ng'ebyo biteredde naye ggwe ng'enkoko n'enkoko gy'aliiriddeko ya boiro bagikwata ne bagisalaasala ne batukamu nnyaanya butungulu ggwe ebikoko by'olya bya deep frying babinnyika mu butto ne balyoka bakuwa n'olya n'owoomerwa kituufu biwooma nange embirya naye maama bya bulabe nnyo eri obulamu bw'omusajja bannaye byonoona obulamu bwammwe n'obeeraawo nga tolina nnyo makulu. Anyways nze sigadde nze senga Phase 256 tebeerabire subscribinga kulikinga no commentinga omukama abankuumire ate era abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Yeah.